Eddie Kenzo ne King Saha bavuddewo bubi nnyo era gye bisembedde nga King Saha amugambye akomewo eno mu kibiina kya Nuupu gye bamwagala gye batagenda kumuswaliza ku stage akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ne nannyini luyimba olutuufu mu kulowoozaako Eddie Kenzo olupya lwe yazeemu avudde mu mbeera ayagala bwenkanya ayagala luyimba lwe nako akatambi ogenda kuba ng'okeefunirako mu maaso awo. Tamale Mirundi Junior naye muyina mu maaso awo. Sharon amaze n'atuwa obujulizi bw'omwana Elishama eyafiira ku ssomero lya Seeta era nga neekojja w'omwana Elishama naye atabuse agamba Sharon ono ayagala amutwale amusibe aleme okwogera ng'ebintu by'atamanyi akatambi ogenda kuba ng'okeefunirako mu maaso awo. Pengepenge naye atabuse n'ava mu mbeera nga w'ogenda obbiraba era nga ne baana bawala ba TikTok munanga abantu bavuddeyo ne beekubira enduulu nti ensangi zino abayimbi bayitirizza nnyo okubakozesa abasajja ne babasiiga obulwadde bwa siriimu. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeye like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Subiya News Extra. Nonyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka mukubireko agenda kubanga ate akujjanjaba obulwadde bwonna. Munange sigenda kuleesa ng'otandise ne baana ba wano Katareya okuli ne kandi bo munange abantu tebeewummuzaako tebeetuuza manyi mabegako abo baali baayawukana nga baagenda ne bakitegeera nti omusajja omu bonna y'abakozesa ne baawukanamu abo bajjalinga myezi 2 n'apatimenti gye balimu ne bagivaamu kati management yali ebakwata ku mukono eyali ebateekamu akasente n'ebata oluvannyuma lw'okukitegeera nti bano ebyokuyimba tebabisobola wabula bamanyi byakuyombera basajja munange buno obudde tebakyalina nnyimba kati abantu bavuddeyo ne bagamba nti olw'okwebuzaabuza ng'abayimba babiveeko bagende mbwe Saudi Arabia bakole nange mbijja eyo nenzija nendibaleetera kale bwe tweyongerayo bannange bantu bange abantu balina ennaku sookolaba omukyalo ono obulumi bwalimu nze ate nkwongereyo abantu balina ennaku mubalaba kuseka mubalaba oyinza osanga omuntu nga munene n'olowooza bayita alina nnaku naye nga munnange naye alina ennaku asula akaaba kati sookolayo mwana muwala omuze kwongereyo nga twagala omuntu butini nnyo we buti oluusi okusaba eveeka gwe n'obeera ng'okaaba oli n'amuwa ennyumba n'amuzimbira ennyumba n'amuwa emmotoka y'obukadde 2 kwekosaba just obukadde 2 naye olinamu emmotoka ya bukadde 2 oba ennyumba ya bukadde 10 naye nga gwe just oyagala obukadde 2 oluusi n'okutaasa obulamu naye ebintu ebimu Katonda yani tusaasiddeeka ife abantu abatalina connections ife abataasoma n'atuwa connections ife abataasoma kubanga kyekirabo kyasobola okutuwa kuba bali baasoma olwedde balina we batandikira naye tunyigirizibwa nnyo mwana kyokka nteeka tulimu awo nno we tuli bantu bange naye nga ekyamazima gibuva n'egyebukoma abantu balina ebizibu abantu balina ennaku naye obikkako bubisi n'osalawo neyekwasa Mukama Katonda dhani ate okudda okukaaba saba Mukama wala ajja kuyamba ebizibu bibalaba ng'ebinene ebikuyinze naye singa omwekwata kubanga atugamba tugende gyali ffenna abakooyi n'abazitooweerwa munange sigenda kulwisa nkubuze butereevu paka wasiisa Junior nono nga tumanyi bulungi nnyo nti yafunye akabenje olunaku lw'ejjawo ku ssaawa zibadde nga 8 ku 9 awo we yakafunidde. Munnange abantu bagamba nti emimwa gy'abantu maziga g'abantu g'abatuusizzaako gagenda abavumu manyi ono omwana nga yakutte bulungi mu kamwa nga yakuzusizza bulungi oyo y'okumira empeke za Panado 10 zikuwa otulo naye nga ye yavuddeyo n'atutegeeza nti tagenda kuddamu kuyomba. Abalala bagamba nti ensonga zino ze yeeyingizaamu z'atategeera ez'omwana ono Elishama eyafiira ku ssomero lya Seeta omunnange ayinza okuba nga kwe kwamuviirireko obuzibu. Tamale Junior babadde bamukoonedde n'amuleeta ndowooza gwamulese mpaka ku ddwaliro n'amuleeta mpaka ku ddwaliro wano Nsambya. Sooka otunyonnyola embeera ebadde etya? Embeera ogenda yogerako nnyo babadde batambula nga bali ku mmeyi nga bonagenda tutambule ku mmeyi. Tamale Junior abadde ku booda badde ku booda nga baliko babiri amuvuga naye nga bali ku mmeyi we bati batambula yesebo kati wa booda omulala n'alaba omusaabaze kati n'agaziwa bugazibwa ati
obugazi kali nga kinakyuka bukyusibwa ati mulundi guno kati ne bana ate nga bajja ne bamugwamu ekitegeeza Tamale abadde ku boda abadde atambulira ku boda abadde ku boda so kati wa boda amuvuze ye akutegawa abadde amuvuga boda yamuvuze anokumenyeka amenyese owa boda amenyese naye bamulese wanino ku ddwaliro oba simanyi wakodde bulungi gwolabyeko Tamale Junior mukumulaba omutegere nti ye Tamale Junior oba gwoyambye simumanyi era wempise mu kkubo nga bantu banga Junior nga nsina kimanyi n'omuleeta mpaka nino ku ddwaliro kati ye nga ye kuba tetunnamulabako ali mu mbeera ki gwe nga gwe omuntu amusookeddeko afunyamu wano ebiwundu wano ku mukono gwa ddyo wano nano ku kibegabega era n'omusaayi nozagula oguno wano ku reflect guno gwe musaayi gwa Tamale Junior omwami oyo nga w'omulaba bambi yataasizza Tamale essaawa zino aliwa ali wano ku ddwaliro eddwaliro ensambya bamututte mu emergency ey'abafunye accident bw'atyo munnange Sister Junior ate bwe yasobodde okuyambibwa okuva ku kkubo gy'abadde afunidde accident naye era nga mu kiseera kye kimu bagamba nti ono omwana gwe yayogerako Elishama eyafa nti yali mu kulwana omanyi yavaayo ye n'abuusabuusa ebigambo kojja by'omwana byayogera ng'agendera ku by'essomero ye Sister Junior omanyi bagamba mbu omuntu simanya teyeefiira kasuku kye nalaba ndayiranga nti alina okubaka ku mmanga ali awo bukoto naaba ku bifaananyi by'omwana ebya Elishama ng'olulimi luvuddeyo nze kennyini naye nga interview nali nkoze nze kennyini neteekamu n'omugwa nga njagala kukuba seeta hayi nga tubuuza omwana yeetuga atya lwaki seeta hayi esirise sinyamanya eruddawa abaana bo boogera ki naye neŋŋamba nesobola ku interfere nga muŋŋambe bampe ku baana mbuuze ku awo nno Sharon ng'ate akaatiriza era ng'olunaku lw'ekyo gye bwasembedde nga kojja wa Elishama Sisters amuvumye ebimu ebinene era nga ye mweteefuteefu okumuwaabira kubanga gaabanoonya bujulizi obwatta omwana ate ye Sharon agamba nti abimanyi. Sharon agamba olulimi lw'omwana lwali lusoose ate ye kojja w'omwana agamba olulimi lwali terusoose kati ku bombi aliwo omutuufu naye nga bwe tuli munnange bwe tweyongerayo ne Eddie Kenzo omanyi ennaku zino alina akayimba akapya kwegambako kavuga buli wamu amazima gali nti n'oba nga wava ku nsonga z'omukwano n'owulira akayimba kano weekangozeemu ogugwamu akayimba kagamba nkulowoozaako oba nkulowoozaako biki n'ebirala munnange akayimba si ka Kenzo kyokka y'omu yalwanisa copyright ate ye yayimbye akayimba ka munne omuvubuka gye yavudde n'agamba nti akayimba katuteeka ebbanga nali nakayimba naye nga kaagana okutambula Eddie Kenzo yabbye akayimba kange awo nno we tuli kale naye era nga mu kiseera kye kimu King Saha akajja obunaku kemanyanga ebbanga lyonna ate ffe era woova toyombye otera okudda ate ffe tumanyi nti n'agali awamu engalu mu nnyama so ffe ezo moto zonna tutambula nazo mu bulamu ne zituyambako oluusi n'okwekuuma ne bannaffe otegedde nti agali awamu so bakyali bange mbaagala nnyo bambi mwewala ebintu by'ekiyaaye oba osobola okwewalamu ku by'ekiyaaye obyewala osobola okuba omuyaaye atali King Saha bw'atyo munnange ate wagambye Eddie Kenzo nti akomewo ewaka gyali tebamwagala nti olengera bamuswaza mu bantu anzijukizza akayimba kaali ka Pastor Bugembe kati komaweeka kitaawo akulindiridde yali agamba nti abantu ababuze mu makubo agatali gawa Katonda tudde eri Katonda atulindiridde atwagala kati ye King Saha agamba Eddie Kenzo yaddeyo mu kibiina kya Nugu Bobby amulindiridde amwagala naye ye kasita owa president advisor era tebumuviiriddemu awo kubanga ensonga ezamutwala ezimu okuli eza copyright zaawedde kati mukyamugamba kimunnange Bbawa Nyamutooro munnamasaka munnange naye nga omuntu okubeera gy'ayagala abeera yeesaliddewo ate kuba kwesalirawo munnange sigenda kulwisa nkuvuze butereevu ne ba TikTok era ng'abantu abasinga bavuddeyo ne beekubira enduulu oluvannyuma lw'abayimbi abanene mbwate kyokka bakoze kyamaanyi okulimbalimba bwana buwala owa TikTok kasita atula mu challenge neetambula neefuna viewers nnyingi munnange ng'amweyitisa ng'abagenda ogenda ku ddina kumbe ng'agenda musiiga siriimu n'omwana ow'obuwala nze kankuwa amagezi w'ogenda nga w'omuyimbi akuyize n'olaba
bw'olaba nga atandise kukwatira, atandise kukyusa mboozi, atandise muzayi love you, dduka misinde wenyuka osobole okutaasa obulamu. Simunange njagala obulamu. Sirimu yeeyongedde mu batikitooka ng'ate bamujja ku bayimbi. Wuliriza bulungi, batikitooka baneeno naddala abaana ab'obuwala bafunye batya sirimu nga bamujja ku bayimbi. Batandika nabe challenge, nakola ki challenge nekikuba ne kigenda wala. Kati omuyimbi ono n'amuyita ng'osimanya mutwaleko ku dinner for appreciation. Amusiime, challenge yatambudde. Oluveeyo nga mugambye ebigambo bingi nnyo ng'agenda akola ki? Ng'amunejjukira bano batikitooka abawala balina nnyo excitement okubeera n'abayimbi. Oluva mu challenge tebeekebeza. Okitegeera kati sirimu mungi nnyo mu batikitooka. Kati tikitooka olumujje ow'omuyimbi ngalyo katamuwa bano simanyi baddayi hadi bano abaana abalala. Era gwe yenna ali mu mukwano simanyi ne tikitooka sooka okebeze tikitooka oyo. Okusinga ddala abaana abo abawala jjukira baavu tebalina ssente, tebalina mirimu tebakola. Kati bw'afuna omuyimbi ng'alinamu akasente amukoledde challenge etambudde kuba nga batikitooka basinga kyebalina ekyamanyi tikitooka account. Tebalina account mu banka, tebalina mirimu. Okitegeera kati bw'akola ka challenge ne katambula ng'omuyimbi amuyita ng'amukwana ng'agenda amwebakako ng'amusiga ekirwadde tatawana na byamukebeza, tatawana yadde byakwambala. Okitegeera so tugenda fiirwa batikitooka bangi mu mbeera eyo. Kale olindima kavudo n'abagamba nti waliwo omuyimbi asiiga batikitooka sirimu. Okitegeera tiyalimbye bituufu. Era batikitooka badde nga bagendera mu masiki okunona eddagala ku ttaso. Atayako masiki n'ekihuudu ku mutwe n'agala n'akima eddagala. Kati bw'ova eri ogwirana olaba kitikitooka kitiba kiri mu challenge kumbe kitibatiba n'ekisirimu. Bagenda kwasiiga ebirwadde. Era batikitooka mugende mwekebeze. Mugende mwekebeza akalwadde. Obulwadde kati buli bungi mu batikitooka. Mubujja mu bayimbi ne mubuleeta mu batikitooka bannammwe. Kitegedde. So nammwe abalenzi mwebaka ku bakazi abakulu abayimbi n'abo abakazi abakulu balina siriimu waabwe. Nze waliwo omuyimbi eyali ayagala okunsiiga siriimu. Singa seebuusaawo ne mugamba twekebeze nga tayagala kwambala, tayagala kumukebera. Ne mugamba omanyi genda neŋŋano mwebakako. Siriimu mungi mu bayimbi kati bonna bamuteeka mu batikitooka. Kyokka batikitooka olwo excitement eyo nti akoze kyanji omuyimbi omunene amuyisa alina ennamba ye mu ssimu. Omuyimbi kyakola ajja n'alayikinga video n'apostinga n'arepostinga n'akola biki. Gwe novelino najja n'agamba omanyi njagala kutwalako ku dina. Kumbe ogenda okima kisirimu kyo. Challenge ogikoledde bwereere ofunye siriimu. Mu challenge ofunyemu siriimu. Siriimu mungi mu batikitooka. Awo nno wetuli nenga abaana ab'obuwala munnange omuyimbi takuyita n'akugamba simanja tugende ku dina ate n'atuukayo n'akusonseka ebigambo ebitaabatutte olaba ng'atandise ensonga za laavu gwekyusa emboozi oba si ekyo yimuka wotambula ogende ate okusinga wonaafuna obulwadde obutagenda kuwona oba okitegedde omwana ow'obuwala ekintu ekyo leka kwema. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amanya gange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Bwe tweyongerayo n'epengepenge munnange muyina Masaawo ng'ate atawukidde bulala Sister Junior era nga mugaye munnange buli wootaba nampisa emikwano ne woba ng'ofunye obuzibu tegibaawo. Kino nno akyogedde oluvannyuma lwa Sister Junior ate okutuusibwako oba okufuna akabenje mbu emikwano gyonna egyali bali gimubeererawo yagigoba yagivuma kwegamba byo ebintu si birungi n'akatono. Ngenda okubanga mubatuusaako maaso wano nammwe musobole okumwewulirirako era nze ndowooza kamba siwulire wano omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Ekisooka tolina mikwano Junior, tolina mikwano. Ekyo kitegedde leeti kati wobadde wokitegedde kuba naawe abamu bw'obadde oyita mikwano gyo wabalangira nti bajja buzibu kufa kwa kitawo kukwata kkote ne bagenda
okolo wategera rangi zaabwe entuufu era abakomyewo bepositionize abamu mbawulidde mufe tugenda kuwe abantu bangi bandi bagamba singa taata yali taata wange ku mikwano gyali asinkanye mu ggwanga singa siri bwendi singa sitembeeta bazaawedde singa sitembeeta badonizira ne taata wange emirundi singa tisinafunye okwa akantu ntu akacubacuba negenda kuba Australia nefunye okwa course wali ngenda mu America oba singa ni mu office y'amaanyi mpaka bino byowuddisa abantu tukola mulani sokola mulani zolimba bye bino bisonyi muhamu muganda wo simanya ati mujjajjawo sali byakwewuddisa ebyo bikulembesezza okukola Lasta olemeddwa okwepositioninga nti gwe okumanya walimeddwa okweposition okozesa erinnya lya kitaawo okwebbulula okuva ku A okudda ku B oba ku Z oba ku olimeddwa okujja ku point esooka ng'okozesa amaanyi ne influence ya kitaawo lasta kitaawo afudde tolina kyo tukozesa linnya lye tulina kyokozesa linnya lya taatawo kweyumusa lasta mwana ekirala mwana Junior sibadde sikutegeera mwana so mbadde nze nteesa bwe nti lasta mva ku bino byowooza mbotamu taata wange sale jjajja wange kitya awo waliwo kinga oli ngenda kubuulira nakikyali kyali bakita kikalubini kanyanja njogedde nakyo lasta nze ndi wiringa okugulira tikiti ogende omaani okole bu savings bwange ngenda bubomola lasta tikiti nze njigula ogende omaani okole oba Saudi Arabia kalubini kanyanja agenda kukolera ku passport ne tikiti bw'oba oli wiringa okukola nze ngenda kuteekamu ssente okola lasta kati kafu kati newe ziba mwanyi tokyasobola kuzisikira mbu taata yazirekawo bakukutte enteega kati alternative gyolina kubomba kufunayo ka visa yita Calvin Kayanja ze Mugambi akutwale Oman nsasula ticket nina sita kati kifu ne institution gyona ali ekiri mbadde njala kubuulyeko kekyo kimula sita mwana bamukwe kudda okwefula nyombo omugezi otufudu ofula abaganda abuno okimanyi mutega koma genda mpola ne dunia nze kugambye nina ticket egwere Saudi Arabia jango okuli bamu ebyo byokuba bajja kukuba